Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero nzize nammwe abakyala nzize nammwe abaana abawala bayitedde ku ddagala erigenda obbayamba ku nsonga y'okwekolako service wansi. Kusinga ddala ndeetedde ggwe ayagala okwefunza n'ekirala okujjanjaba ng'omanyi wansi eyo osobora okubayo n'otubwa. Nkuleetedde eddagala erigenda okuyamba ogenda kwefunza bulungi nnyo erifunza. Awo ke tutandise nako njagala ofune ke bayita akatontunu akatono, entontunu entono. Kitegedde? Funa akatontunu akatono ofuneko obukoola. Funako obukoola keko koolaba bakayita akatontunu akatono. Kafuna akakoola obukoola obufune obuteeke we tugenda oddiyenga tugenda kuyenga liyenge. Okufunako obukoola ddungi nnyo eddagala eryo ligenda kuba likuyamba okubeera nga weefunza n'okujjanjaba otubwa. Kati eryo ogwo musambya guyitibwa omusambya. Omusambya funa obukoola obuto obusemberayo ddala obuto kye bayita obuto ndowooza okitegedde. Funa bukoola ku musambya, funako obukoola obuto ennyo. Bw'oba okola ki? Bw'obeera oteekamu bugattemu omwo mwe tutadde obukoola bw'entuntunu entono bugattemu. Kati oyo bamuyita kajjampuni. Funa ne kajjampuni bulungi nnyo omuteekemu. Oyo kajjampuni mulungi nnyo mu kufunza. Omala okufuna kajjampuni funa lwe bayita olweza. Olweza lwennyini nnyini nalwo lufune nalwo olugattemu luteekemu nga bw'olulaba lwerwo luteekemu nalwo. Ofune ne ssere. Ssere oyo nabagamba mulungi nnyo ku mabwa nnyo nnyo. Ssere mulungi nnyo mu kujjanjaba amabwa gonna oba gali mu lubuto oba buli w'ofumba eddagala teekamu ssere oba kati ng'ery'okuyenga teekamu ssere. Ekyo kiyitibwa ekiryowa. Ku ekyo kye bayita ekiryowa funako obukoola obuto obusembayo obwolaba obwo bw'olina okufunako bw'oba oteekamu ku ekyo ekiryowa. Bw'oba ofunako olwo luyitibwa olusiiti nawe luteekemu tugenda biyengera wamu. Ndowooza obitegedde bulungi nnyo. Tufunye obukoola bwa katontunu akatono ne tufuna ekiryowa ne tufunako obukoola obuto obusembayo ne tufuna olusiiti ne tufuna omusambya. N'omusambya tufunako obukoola obuto obuba bwakavaayo bwe tufunako ne tufuna ne bayita olweza ne tufuna kajjampuni ne tufuna ne ssere. Ssere ekiryowa ekyo oba ekiryowa birungi nnyo mu kujjanjaba amabwa. Birungi nnyo mu kujjanjaba amabwa. Kugambye eddagala lino ligenda kuyamba ggwe omukyalo okwefunza wamu n'okujjanjaba wansi eyo wabeere nga wateera bulungi nnyo. Kati osaanye onabe ku ddagala eryo ligenda kuba likuyamba olunaku. Osolodde naaba emirundi 2 gimala, ku makya ne kawungeezi oba ku makya ne mu ttuntu. Bwe kityo bwe kiri. Ligenda kuyamba bulungi nnyo. Ogenda kutereera ogenda kufunda. Wamala oddiyenga bulungi nga bw'olabye nkusaba olisengejje onabe ekintu ekiyonjo. Lisengejje nga bw'olaba. Bw'omala nkusaba ogende obeere ng'otawaaza. Tawaaza amazzi ago ng'ogayingiza munda. Kye nkusaba tawaaza amazzi ng'ogayingiza munda. Gagenda kukuyamba okwejjanjaba bulungi nnyo wansi eyo okwekolako saaviisi. Nga bwe nabagamba abakyala muteekeddwa okwekolako saaviisi. Kati eddagala eryo ligenda kuba libayamba bulungi nnyo nnyo nnyo. Ogenda kwefunza ate nga wejjanjaba. Singa obeera olinayo otubwa nga si walungi ojja kuba otereera bulungi nnyo. Kugambye olunaku osobola okunaaba emirundi 2, onaaba ku makya n'onaaba ne kawungeezi. Kigenda kuba kirungi nnyo. Mulimu eddagala erikuyamba okujjanjaba amabwa bulungi nnyo ate ne mubaamu n'ewamu nga ligenda kuyamba okufunza. Ekyo nkikubuulira. Beera ng'olitawaaza, beera ng'olinaaba wansi, naaba ng'amazzi ago gayingiza munda. Kigenda kuba kikuyamba bulungi nnyo okwekolako saaviisi ey'okufunza n'okujjanjaba obulwadde obuli wansi ng'olinayo otubwa nga teweeyagala bulungi. Ogenda kuba otereera bwe kityo bwe kiri. Gwe atategedde osobola okumbuuza kambaye WhatsApp namba yange. WhatsApp namba eri 0777840 0 1.
yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba mbaddamu bulungi nnyo, nja kuba nkunnyonnyola kyonna bubuuziza ku vidiyo eno, nja kuba nkuddamu. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo. Mbeere bulungi, mweraba.